Mu bulamu buno bwe tutambuliramu waliwo abantu bangi bali mu bulamu bwe balimu olwaleero obutali bulungi, obutali bwa kusanyuka, nga babubeesinga nnyo ku ebyo ebyabaawo, bye baakola, bye baagaana, gye baalaga, gye bataagenda, be baavuma, be bataawaako ku ekyo kye baabasaba, kugamba be bamma, n'agamba nti oba olwaleero ndi mu bulamu bwe buti lwa nsonga nti gundi bwe yaŋŋamba kale, gundi bwe yakola kino, n'abeera nga olwaleero alina obulamu bw'alimu bwe nzikiriza nti abatabwagala naye nga abubeesinga nnyo ku ebyo ebyaliwo mu bulamu obw'emabega emyaka 5, emyaka 3, emyaka 10, emyaka 20 okusinziira ku myaka gye. Njagala okukwanirizaako mu show y'olwaleero egenda otusiigira ekifaananyi eky'omuntu ali mu bulamu obwaleero bwa livinga ng'agamba nti bino byensanga bibeesinga ku ebyo okusinziira ku ndowooza yange, si nze yasoze naye eyawa story, okusinziira ku byensanga birabika nina byenjolekedde bingi naye nga biva ku ebyo bye nasalawo n'enkola emyaka egiyise. Tugenda kutegeera obutuufu bw'ensonga eyo nkwanirizaako mu show ey'olwaleero. Show ya leero si yakwenyumiriza nnyo nti yakuseka nnyo naye byakuyiga. Njagala onzikirize ebigambo ebisinga obukulu bye nnaayogera mbyogere nga love story eno ewedde. Nze Sozimo nkwanirizaako era nenebaza Mukama akunkuumidde, gyebaleko gy'okozeeko. Eddoboozi oliwulira mbamule ssebo ndi mu kukola ddoboozi naye nga nebaza Mukama kubanga okyali mulamu. Nsaba obeere n'essuubi eryo nti bisoboka. Kkiriza kasitole tukatandike. This life, no balance. Thank you so much for being part of the family. Sozimo gyebaleko n'abawuliriza baffe mugyebale, nsubire muli bulungi, mwebale subscribinga. Nange mbagoberera, ndi mugoberezi love story zaffe era tuggyemu bingi ebyokuyiga. Leero nange nagambye kansalewo sharing love story yange eno. Love story yange nze ngenda giwa title era bulijjo ngyewera title mu bwongo bwange, excuse me. My 3 abortions in 3 guys. Bamikwano. Akati family yange sigenda gyogerako nnyo kubanga love story it is basically on me, si family. Weewaawo twazalibwa tuli baana 6. Kusoma kwaffe kwali awo naye era twamanaginga okusoma ffenna ne tumala senior 4. Mama wange yali mukozi, actually she's mukozi nnyo, yafaayo nnyo n'anoonya ebitongole biwerera abaana eby'abazungu era ne batuweerera ne tusoma ne tumala senior 4. Twamala senior 4 tulina okuyiiya embeera, teri kweyongerayo. Tugenda, nze ne ngenda e Kampala. E Kampala anti wange yali yanfunirayo omulimu. That was in 2016. Yes, early January. Nfuna omulimu ogwo gwali gwa ssomero. Gwali gwa ssomero nga nkiriininga nkima n'abaana mu school van ne driver. Bwe ntyo tandika okukola. Nkozeeyo omwezi ogwasooka ngulako essimu, omwezi ogwokubiri nguzeeko ebintu by'omu nju, mufaaliso ne blanketi. Anti wange yali alina omulimu gwe gwakola ng'annyuka ssaawa 11. Bw'annyuka ajjako ewaka ne tufumba emmere ne tutunda awo ku kkubo. Bwe tutyo nenkola that process nga wayiseewo ebbanga
nga waliwo Gaayi oyo twali tumusaabinganga mmere nga ntwala emmere ne caayi. Gaayi oyo agenda nkwana. Gaayi bwe yankwana ne nzikiriza nti nakave mu kyalo n'amalo gange nze nago gonna ne nzikiriza. Naye nga Gaayi be bano abaali basooka mu Kampala nga bo bacapiiri b'ekibuga. Bwetyo nankwana ne tupepeya bwe mutwalira emmere naye nga Gaayi tavaako yadde n'ekikumi. Nze nga n'ebyokusaba ssente sibimanyi naye era bw'empa nga nzitwala. Bwentyo Gaayi bwe yankwana anti wange ne bamubuulira mugamba muwala wo alina omuntu amwagala bw'ati ne bw'ati naye omwana oyo tetumumanyidde ebbanga muno. Era ne anti wange yali amumanyi naye nga tamufaako nnyo. N'agamba anti wange n'agamba omanyi bangambye ebigambo naye badde nkusaba genda mpola Gaayi oyo si muntu mulamu si mutuufu. Saawulira nze ne ngamba bano balimba. Nembeera ne Gaayi tupepeya bwe tutyo. Tutundula vanilla mu bubba nga anti wange tamanyi. Atuusa ekiseera Gaayi n'angamba nzije mbeere ewuwe. Ngenda mbeere ewuwe anti wange bajja ne bankimayo ne bangamba tojja beerayo kyali mwana muto ate Gaayi bw'aba akwagala ajje ewaka bamulabeko tumanye nti ogenze. Gaayi ne mugamba jangu ewaka bakulabe. Gaayi yatya tuuka mu kkubo n'atya naye n'amala n'ayingira enju ne bamulaba anti wange teyamusiima era bwe yavaawo yangambirawo nedda ono nedda. Nze saawulira nsigala nga njira naye. Gaayi oyo yali akola mu wooteeri emu mu kibuga ennene. Wooteeri eyo kangyogere baali bagiyita Cafe Javas era mu ffenna tugimanyi abasinga kita Javas. Gaayi n'akola ki nga gy'akola. Gaayi nga ssente ze z'akola siziraba. Olwo nno kati awo twatuuka ekiseera nze ne nziruka ewaka. Ne nzirukayo ntandika okubeera ne Gaayi nga z'akola siziraba. Ennyumba yo yali agisasula. Bwe yali asasula nju nga siinaako lugoye lwe lwavaayo n'agamba nti ogulireko girlfriend emmere tuyiyanjiye. Bwe tutyo ne tubeerawo ne ngamba ono Gaayi oboolyawo anaatuuka ekiseera akyuke akole. Gaayi nga talina ngoye, engoye z'alina ze yunifoomu ez'oku mulimu z'ayambala. Bwe tutyo ne tugenda ne tupepeya namala nayo omwaka gwali mwaka gumu n'ekitundu ndowooza. That period nabeeranga ku mpiso tuuka ekiseera empiso ne ngivaako. Okugivaako lwe lwali olubuto ne ntandika okubonaabona. Natuuka mu lubuto mugamba ndi lubuto n'agamba kirungi omwana waffe tugenda mulabirira. Naye nga Gaayi oyo nagenda okubitegeera luvannyuma. Yali alina omwana ewaabwe mu kyalo nga yaleka yazaalayo omwana era n'omuwala nga yaggyako awo e Kampala n'abaako wooteeri gy'akolamu n'atandika era bwe batyo nga bwe mumanyi. Kati nze ebyo nabitegeera luvannyuma. Nafuna olubuto mwezi gumu ngamba ndi lubuto n'agamba kaali. Olwo n'ewaka nga banvaako anti wange bangamba gw'amanyi nti wafumbirwa kati oli mufumbo gw'amanyi.
tuuse olubuto lukula myezi gigendamu 2 tegedde ndi lubuto wajja emyezi 2 one day Gayi yava ku mulimu asanga siriiwo nga womanyi nali ntambuddemuuko katono ngenda kudda Gayi azze n'omuwala omuwala oyo yali akola naye ku mulimu basanze batudde ku buliri nze ne ntuula nga wali mu ntebe ndaba omuwala ayisa omukono eri Gayi ne Gayi ayisa omukono eri omuwala ne ngamba bano ki ekigenda mu maaso saayogera ne nsirika ziwera ssaawa nga 2 omusajja ng'awerekera munne teyakomawo bamukwano yasulayo olwo nno awo atandise emize gye gye nali sinalaba bwe yasula seebase ne ngamba Mukama tuli ku ki wano enkeera ku makya 12 yajja n'asindika oluggi n'aggyamu engoye ze n'ayambala teyanyiga saamunyiga n'agenda ku mulimu n'akola era olweggulo n'akomawo ne tubeera awo kati olubuto lwange ngwejja emyezi 2 maama wange n'angamba ngendeko mu kyalo yali azimba ng'ava mu kipangisa azimbako akayumba ewaka ewaffe mu kyalo we twali twagula ne bangamba jangu okuuma ebintu by'omu nju tebabibba nze ngende mbeesingire eri we bali mu kuzimba olwo maama wange yangamba kaale nkwata ekkubo ne nzija mu kyalo namalawo ndowooza zaali wiiki nga 2 nga seetegeera olwo nno nga ye tamanyi nti ndi lubuto saamugamba agenda wa neighbour yali ayina edduuka mugamba omanyi maama wange angambye ompeeyo 2,000 agenda azikuwa ng'azze omusajja bw'atyo yampa ssente nkwata engugu zange ngenda nninnya bbaasi enziza e Kampala omukwano naninnya bbaasi twatuuka kiro ssaawa nga 2 siinaamu za booda zintuusa ewaka bwe ntyo ne ngenda we natuuka ewaka nasanga Gayi taliiwo ngenze mu mizungo gye ne ntuula ku luggi paka ssaawa nga 4 mba ndi awo kazimuleese omuwala yasooka okujja omuwala omulala alina essimu yange eri gye mbagambye gye nagula nga nkyakola ku ssomero ne mubuuza mukwano ey'essimu y'ani mugamba leeta ndabe omuwala ye yali tamanyi nampa okulaba nga yange ne mugamba nyabe n'essimu yange omusajja we yajjira ne mubuuza kati ssebo wesi tabadde okyazanga omuwala n'agamba taata obadde olina omukazi lwaki tewangambye bw'olina omukazi omuwala bw'atyo ne yeecwacwana n'akola ki nange siri muganda oluganda luzibu gye ndi n'akola ki n'agenda ne tuyingira enju era ne ntandika okufumba olubuto lwaweza emyezi 3 Gayi talina kyangamba Gayi taseguka Gayi talina pulaani bw'akwana bw'akola ki bw'akomawo kiro leeti lw'ayagala takomawo lw'ayagadde lw'akomawo ne tubeera amu enju ne batandika n'otubanja renti nga Gayi talinaawo neza renti era ku eyo enju twasimbukamu ne tuvaamu tugenda mu nnyumba endala omukazi yatugoba olubuto lwaweza emyezi 3 Gayi n'egaana agamba nze sizaala ngamba maama tuli ku ki wano olwo no musiiba nkaaba emmere tewali ewaka we nfunyeeyo 2,000 ngulako amatooke ate naye nga kwalya ne ntuuka ne ngamba anti wange anti nafuna olubuto before ogamba anti wange nti nafuna olubuto nagezaako okuluggyamu nze nga nze nafuna amakerenda
bagula $3,000 naye ngezaako okuluggyamu. Bwe nagezaako okuluggyamu ndowooza natya ateekayo obukerenda nga bwe bamundagira namugula mu kiriniki. Nze ekiseera lwagaana, bwe lwagaana wavaayo omusaayi mutono, clot, just a clot of blood. Ne ndowooza bigenda kujja, ne nsiba nga neegize neepaadinze byagaana okujja. Wayitawo wiiki nga siraba kintu, ndi nomo, sirina kyempulira. Ngende wa anti wange mugamba, anti wange omulala anti embeera yatabuka. Nangamba lya bbanga ki? Nze emyezi nga 3. Nangamba oli musiru, lwaki walinda eryo ebbanga lyonna? N'ekirala abaana ennaku zino bakyafuna embuto. Methods wali tozimanyi? Mugamba nange ebintu byabaawo sirina kyakukola. Nangamba twakugamba gaayi tewawulira. Nkwata $10,000 ne bantwala mu ddwaliro. Bwe yantwala mu ddwaliro sigenda lyo byalinnyo. Nafuna omusawo. Omusawo n'ampa amakerenda n'agamba kola bw'oti ne bw'oti. By tomorrow ojja kuba kivuddeyo. Olwo nno bwe baali lugenda ndowooza kati mu myezi nga 4. Ntuuka ng'abantu batandise n'alulaba. Abategeera bategeera nti ono byamugirako. Bwe namala enkeera ssaawa nga 8 naba bubi nnyo. Kintu w'ekitono kivaayo nakikubako lumu ngamba sigenda kufiira wano. Kyali kikuze go byonna. Nenkola ki? Ne tuddayo mu ddwaliro ne bantereeza bulungi. Omusajja yanteeka ebyuma wansi, ebyuma byannuma. Ngamba nno bikuluma naye kyewuunyisa ogenda kuddayo eri gaayiwo. Abawala bwe mutyo. Namugamba nedda siddayo, musawo siddayo. Ngamba kaale nekyo nejjanjaba nempona. Kati by then obyaba ebyo eri nenvaayo wagaayi. Navaayo tandika okubeera ne sisita wange ne anti wange bwentyo. Ntumala nenzirawo bulungi nenyirira. Ng'alina ddamu n'atandika okunneegomba. Kati bwe yaneegomba olwo nno nange nga mpuliddeyo ebintu ebigamba abantu abagamba baate oba tebakugize kizadde tosobola kuddamu okufuna lubuto olulala. Saddayo wagaayi. Gaayi n'akutula kye bayita ekizadde. Bwentyo naye saddamu kufuna lulala. Agamba kyenyize kimala. Kati nga mpulira kati sikyamwetaaga. Yali alinawo mukwano gwe. Mukwano gwe oyo baali babeera bonna. Nze bwe navaamu mu nju yafunayo mikwano gye gy'asobola okupangisa nagyo. Baali bavubuka 2. Mwabo 2 mwe mwava gaayi. Nengamba gaayi oyo nemugamba naye gaayi olaba mukwano gwo alina essimu yange. Olwo nno nga yabagamba eyali girlfriend wange simanyi yajjamu olubuto lwange simanyi bigenze bitya. Nengamba oli gaayi nemugamba koze ntya okufuna essimu yange. Nangamba gimubanje. Nemubanja nga gaayi talina kyata. Nenzigulawo omusango ku poliisi. Nemugamba otwala essimu yange njagala. Bwatyo ne bamufunira omusango ku poliisi ne bamuyita ne bamugamba olina essimu gy'omanyi ey'ono? Agamba essimu ye ngimanyi. Agamba kati tugyagala tukuwadde ebbanga lya wiiki 2 okubanga ng'ogimuwadde. Gaayi teyafaayo yalowooza byakusaaga. N'abeera awo yeebuzaabuza wiiki 2 bwe zaaggwako nenzirayo ne mbagamba sigifunanga. Kati ne batandika omunoonya ali wanted. Era lwali olwo lumu twali twebase ewaka, twali kumpi n'ekkubo nga mpulira ayitawo. Bwe yayitawo ne nkubira abapoliisi nali nina enamba zaabwe.
bagamba wuuyo akiridde ewuwe tugende mumukwate nze ampe essimu yange. Bwe batyo ne bakkiriza ne bamunoonya bamusanga ava kukima amazzi ku ttaapu bali budde bwa kiro ssaawa nga 5. Ne bamunoonya ne bamuddusa bwe yabalaba ye yasalawo kimu adduke. Ne bamugamba ssebo todduka tukubanja todduka, ye yagamba sifiira wano n'adduka. Bwe batyo ne bamuddusa ne bamukwata ne bamuteeka mu kaduukulu. Kati that process oli Guy omulala mukwano gwe yali atandise actually twakola ddiigo nze ne mugamba omanyi naye bwe tuti okulumya no Guy kusinziira kye yankola tubeere ng'abeekwana. Guy n'akkiriza ne tuba ng'abeekwana, bwankubira amasimu bwe mukubira eno bw'angamba reaction y'oli angamba no Guy w'omulaba yena awulira nfa kasaala aba njogera naawe ate nga naye anteeka oba mu lawudi nga n'erinnya yaliseevingako oba sweet oba biki bwe bityo kati ebyavaamu nga twekwanye. That was the first guy ayantwalako awutu antwala nga ne tulya ekyemisana ankubira essimu emisana jangu tugende tulye ku lanchi ne tugenda ne tulya ku lanchi mu hoteeri ye n'addayo ku mulimu nze nange ne nzira ewaka. Oluno ng'awonyirira oli Guy ne kimuluma bwe yamala nampa essimu yange. Actually teyampa ssimu yennyini, baamugamba okumupa essimu n'okumpa cash naye nga talina cash, so yafunayo essimu gye yafuna nga teriiko bukwakulizo, bw'atyo n'angimpa. Oyo neemunaaba neemuta ne nsigala n'ono mukwano gwe. Tutundudde vanilla ewa mu lodge. Actually that was the first person antwalako ne mu lodge, nze nga simanyi bya lodge. Tutundula vanilla mu lodge. Oli bw'avaayo oli ex nga bw'angamba otundula vanilla n'oyo era alina omukazi n'abaana kunze sifuddeeyo nze nja kubeera nnamba 2 ng'amulumya. Ate wayita meka? Oza myezi gyalinga 3 era akayiso kaweddeyo era saafaayo. Bannange bamukwano nga lubuto olulala olwo si lwakubiri. Mwezi gumu saalaba period ne ngamba asige nalinda mwezi gwa 2 byatabuse ne ngamba Guy teyafaayo nga si byaliko. Bw'ogendewo kati yatuuka ekiseera n'avaayo ew'oli Guy ne yeepansiza enju eyiye ewalako. Bw'ogenda ewa Guy osanga taliiwo, bw'omukubira amasimu takukwata. Era yantwalako ewuwe emirundi gyalinga 2 kati nze ne ntandika okwetwalayo. Otuuka n'obeera ku luggi ng'otayiminga obudde bwo bwakujja. Mugamba munnange tukoze tutya olubuto nga talina kyanyiga talina. Nalaba nga bigenda kuwanvuwa bwe ntyo oyo naye neemunaaba ne ngenda ne nfuna eddagala bukerenda ne neekolako emikolo. Era olubuto olulala nalwo ne nduggyamu bwe ntyo mu bulumi obungi okukaaba okungi ne nsirika. Ne nfuna omulimu omulala gwali gwa part timing ne nfuna nusu kanaana olunaku. Nkola. Kati Guy oli ex ye yalaga nti tandinaako buzibu byonna ebyabaawo okuggyamu olubuto okumusiiba ku lw'essimu. Kyamuluma by the way okumusiiba kyamuluma nnyo. Ne bazadde be bajja, taata we yajja yalinnya n'ava eri ewaabwe. Guy Munyankole n'ava eri ewaabwe n'ajja. Actually taata we yali amanyi. Yes, ebbanga lye twamala naye yali amanyi ne maama we nga twogera ku ssimu. Kubanga era ne taata we yajjako ewaka ne twogera n'aŋŋamba tugenda tegeka tujje tulabe abazadde bo naye nga tebajja. Taata we yalinnya n'ajja, bwe baamusiba ne bawaayo obusente n'avaayo. Maama we n'aŋŋamba muwala mutabani omusibye
olwo mbazzaako emabega musibye naye eno nga talinaayo kantu, talinaayo mbuzi ku kyalo, talinaayo nkoko gye tunaatunda aveeyo mu kkomera. Lwaki tomusonyiwa? Sonyiwa munno. Ngamba onono ebyo byaggwawo. Nkoze mu part-timing job kange, nali ntunda juice. Wayita ekiseera n'akola ki? N'abeera nsinkana mu kkubo era nga yagamba abantu agenda kunkolako revenge, namusibya biki akolimye, tolifuna musajja akwagala nga nze nali nkwagala, ojja kufumbirwa nga bazeeyi biki era buli anaakugjangamu ajja kukuyitangamu akuyiseemu egaali akuleka awo. Akolimye, mpulira ebigambo naye nga nze sifuddeeyo. Bwentyo natuusa ekiseera nga mbeera musinkana mu kkubo. Bw'aneebuulisaako how are you ng'amuddamu. Kati bamikwano twatuuka ekiseera Guy n'atandika okunkolako omukwano. Olwo ng'ayagala tuddemu tutuntule vanilla. Kati nga ye eimu ye yali yakuddamu era kunfunisa lubuto ansuulirewo ddala. Ngamba amagezi go nagategeera sijja kukola nsobi. Olwo nno n'olubuto olwokubiri nga nalwo lumaze kukola ki? Maze kuluggyamu. Naye olwo ndowooza teyategeera nti naggyamu. Twatuusa ekiseera ng'abeera nsinkana mu kkubo, bw'aneebuulisaako nange nga bwe muddamu oluusi mwewala. Saagala kuddamu connectinga naye kubanga yali yantama. Yatuuka ekiseera n'angamba olina omulimu. Kunze obadde oteesa otya? Nina omulimu. Ogamba ki? N'angamba eri gye nkolera kati nga by then olwo ebbanga lyetoolodde. I think it was now 1 year nga njawukanye naye nga ku Javas avuddeyo ndowooza tebyagenda bulungi. Agamba wenkolera baagala omukozi, boosi waffe ayagala omukozi. Kati boosi we gw'agamba yali alina branch 2. Yali alina restaurant 2. Restaurant eyo eri ku Garden City, sigenda gyogera linnya kubanga abasinga abagimanyi. Ye by then we yali akolera. N'agamba baagala omuntu. Ngamba n'angamba era oba olina obudde enkya jangu nze nkutwale ku dropping ku mulimu. Natya naye ne ngamba kangende nsobole otandika okufuna ssente ez'awamu. Bwentyo ne ngenda naye twalinnya ne ppiki y'emu era abantu abaatulaba bagamba Antoine agamba ndowooza muwala awutazeemu ne episode. Naye nga syerabidde bwe namala okuggyamu olubuto olwasooka nga mbeera awo, bwe mbeera njoza ebintu, bwe mbeera nkola emirimu, nga mikwano ng'amaziga gampitamu from nowhere nga nkaaba. Waliwo omukyala ng'abeera ngamba naye gw'ogenda kukaaba paka bbanga ki? Ogenda kukaaba paka bbanga ki? Bwentyo Guy yantwala ne banfunira omulimu. Omulimu gwali gwa kwoza bintu mu restaurant endala seeyo ey'oku Garden City. Netandika okukola nga bampa $10,000. Tandika okukola kati by then naye eri gye yali akolera ne bamugyayo ne bamuzza eno we nali. Ne tukola ye yali akola bwa waiter by then. Ne tukola bw'anyumizaako emikwano gye nga bwe nali ex we nze ne mbagamba oyo Guy simumanyi era yankonectinga ku mulimu that's all. Ng'addamu ng'angamba tuddemu tuddingane nkusaba onsonyiwe n'ebyatuukawo. Ne mugamba nedda. Nenkola ne mba mugumiikiriza nenkola. Kola ndowooza gyali myezi nga 3-4. Tuusa ekiseera boosi ne bampita eri ku mulimu ku branch endala ey'oku Garden City.
omukozi omu yagenda yali ayoza ebintu bwakya ku makya ne yeekyanga n'agamba sikyayagala kukola ssente ntono kati ne bantwala nkavaringa wali budde bwa misana. From there nentandika okukolera ku eyo branch. Mikwano ngenda nenkola n'obudde ne basalako bali baali bakola mu shift. Ono Guy X naye mulekayo eri naye nga by then era nali nkyayina oli Guy oli omulala mukwano gwe ow'olubuto olwokubiri. Nenkola ono X yatuuka ndowooza n'avaayo n'eriku actually bamugoba bugobi boosi yamugoba ndowooza ng'amukooye. Nenkolaawo nenkola gadensite nenkola era bampa sente ezimu nenkola anti ngenzeko mu tawuni mu kibuga restaurant eri ya Berry nkoze kati that process nga ndi mu kukola mwe mwajjira omwami omwoyo yali musajja mufumbo ng'akola mulimu gwa restaurant era gwa kufumba. Nze nga ndi kirina bo nga bafumbi. Nenkola nga bwetukola nabo bwetukola tusa ekiseera Guy n'atandika okunneegomba n'aneegomba naye nga nagaanira ddala Guy yankwanira myezi ndowooza gyali nga 6 nagaana nga mpulira ebyabasajja nedda naakajjamu embuto 2 disappointment nengaana Guy yandemerako bannange nga nteekamu ssente enze enviiri transport bannange nakaluba nengaanira ddala. Guy naye n'alemerako makyajja n'anona ewaka n'alemerako olwono nga ntandise kubaamu ku magezi bwe ntyo nemala nenzikiriza nempondooka. Era Guy n'antwala mu lodge ne tutundula vanilla. Bwe twatundula vanilla Kolo yampa ez'enviiri bwe tutyo naye Guy saamwagala go ge mazima mu kusooka teyangambirawo yanganze ndi mufumbo nina abaana 2 bwe ntyo netandika naye tupepeya mpola bampa ku ssente twatuusa ekiseera nga ku musaala gwe bwaba bamuwadde omusaala atwalako 10 n'ampa nanga bayongereza ku zizo nanga ssente zo ntono zibakuwa kambeera naye. Tutambudde ebbanga n'atuuka nayogerako ne bossi waffe. Guy yanjagala ate nga nali mukozi bayireri nga nange ntandise kulaba nti nina okukola ebyekitombe buddemu. That was in 2018. Nkoze tuuka nayogera ne mukama waffe nagamba tukola nnyo tubadde twetaagayo omuyambi atuyambako kati nze ne banzigya mu kiriiningi ne banteeka kuyamba ku baana abafumbi be bayita ba chef ne tukola. Guy oyo mufumbo n'anjagala era sirabika bubi nnyo alabika bulungi n'anjagala n'atandika okunjigiriza okufumba. Nalwawo nnyo okubiyiga nga interest yange teri mu byokufumba kati nga munaamugamba naye lwaki omuwala oyo tomwesonyiwa osangayo interest ye si yeeyiyo muleke bw'aliba ayagala aliyiga. Nembeeraawo netandika okuyiga okufumba mpola tandikira sala butungulu nyaanya leeta kiri nenjiga mpola. Olwo banyongeza ku musaala ntadde ku 15. Bwe nayiga twakola kati omwo mwajjira COVID-19. It was 2019 eryo nga nkoze Guy ono omufumbo
Yatuuka ekiseera ne bamugobawo ku mulimu. Bwe baamugoba omusajja ono kugezaako emabega omufumbo namufunamu nnyo, ateekamu nnyo amagezi. Bannange abasajja abafumbo abasinga they act maturely. Oba omufunye ng'alimu kasente akuyamba naye nga talina gy'akutwala. Kati ekyo nze by then saakiraba nti talina gy'asobola okuntwala. Tukoze tuka ekiseera n'angamba gy'obeera olina okuvaayo kutundula vanilla mu loogi. N'angamba nze nkooye okusasula loogi, nkooye okubeera nga nsasula loogi. N'angamba tukoze tutya? N'angamba tulina okufuna ennyumba. N'akola nange ne nkola ne tuyingira ekibiina. N'angamba kati zino ssente ogenda gulako ebintu by'omu nju. Twafuna ekibiina tufunye ne ngulako omufaliso munene 5x6 ngutwala ewaka. N'angamba ojjira agula ebintu. Yatuusa ekiseera okuggyewo awo bwe ntyo nkaaka kwebaka ku mufaliso gwange ogwo munene musanyu eringi. Bw'aba ayagala vanilla tugenda mu loogi ne tusulayo. Bannange abasajja abafumbo tusula naye mu loogi enkeera ku makya agenda ewaka ewuwe n'anaabako, nze nange neenaabirawo mu loogi. N'ayambala ne tulinnya booda bwetyo ne tudda ku mulimu. Nga ne ku mulimu abamu bategedde gundi yakwana gundi nga teri aŋŋambako. Amanyi oyo gundi muntu w'oli. Bwe tutyo yatuusa ekiseera n'angamba awo waka olina okuvaawo. Nakwata emitwalo 3 n'anoonya ennyumba n'asasula emitwalo 3 emyezi 3 nsitula omufaliso. Olwo tuguzeeyo ku buntuntu obw'omu nju, nsitula omufaliso ne ngenda mu nnyumba. Tandika kwebaka wansi ku mufaliso, neebase wansi tukoze tugulayo obuntuntu obw'omu nju butonotono. Tuusa ekiseera n'angamba bebi tukyalina kwebaka wansi. N'agenda akwata ssente ze n'agula ekitanda kipya. N'aleeta ekitanda n'akiteeka awo tutandika okwebaka kati ku kitanda. Ngulayo kateni ennungi, busowaani bwe bityo. Kati awo vanilla n'atandika omutundula bulungi mu bitiibwa, teri amugambako. Tutundudde vanilla ku makya, akeera ku makya nga tugenda ku mulimu. Kaakati Mr. Sozimo twabeera mu relationship n'oyo omwami omufumbo etubeeramu nga bwe mbagambye nti batuuka ekiseera ne bamugoba ku mulimu. Ye nga y'omuntu alina weakness ze ku mulimu, ate kyemmanyi mukyala we z'atamanyi. Alina ebintu by'akola ku mulimu ebitali birungi ebitamukiipinga ku mulimu for long. So ayisaamu nnyo bamaneja amaaso. Kakati bye bimuviirako okukola ki? Okumugoba mangu. Bwe bamugoba ku mulimu nze ne nsigalawo n'oli omulala ne tukola era bantuuza ne banyongezaamu ne ssente. Bwe baali baakanyongezaamu ssente, olwo nno tuli mu 2019 lockdown n'ejja covid. Ye bwe yavaawo yatandika okusuula za application. Kati by the time lockdown ezze era yina waakoze interview era nga bamusuubiza omuyita okumuwa omulimu. Ne tukola lockdown bwe yajja ne batuyimiriza, naye ffe bwe baddamu okuggulawo ne tuddamu ne tukola ki? Ne tuddamu ne tukola. Nze era ne ngenda ku mulimu
bw'ajja ku kkubo n'andinda n'atambula kuva eri ewuwe n'andinda ne tuddayo wamu ewaka bwe tutyo mpola mpola mukazi we atuuka ekiseera n'atandika okunkubira amasimu nga nvuma ye ggwe mu basajja bonna e Kampala olabyemu omusajja owange gwatutabula wano mu bufumbo bwaffe nga nange nzira kimu mugamba nyabo weetereeze oba oliawo gwatalina mpisa nga bwe neekaza naye ate mu kwekaza tuuka ekiseera ne ntuula nzekka ne ngamba omukazi ono mukoledde ki andabye ensobi yange okuyingirira obufumbo bwabwe bwe tutyo kati mu eyo lockdown yonna omweri ebbanga mu myaka egyo ebiri omusajja nga bw'ansaba omwana ye gw'atazaala kiki bigenze bitya biki nga nze sibifaako kati lockdown bwe yali egwamu jjukira mu lockdown yakasibanga ewange oba oliawo emisana olaba ayingiddewo oba oliawo ssaawa nga 2 olaba ayingiddewo oluyingirawo wayagala mutundula vanilla n'emisana lwazze otudde awo mu baneiba muli mu kunyumya ayagala muyingire muggalewo oluggi atundule vanilla ngamba ono omusajja no ewuwe takkuta nga ntuula nange ne ndaba nga bintamye kati mu eyo process nenfuna olubuto nga covid eri mu kuggwaamu olwo ng'entambula bazzeemu ne bagita nenfuna olubuto bwe nafuna olubuto ne mugamba owaaye nfunye olubuto era naye byamusobera busobezi n'ambuuza kati tugenda kukola tutya mugamba obadde oyagala tukole tutya ng'alaba bimusobedde n'angamba naawe embeera ogiraba twakava mu covid sinaaba kutereera ku mulimu gwe nfunye embeera ekyali mbi ate bw'ozaala oba ogenda kusigala nga waka jjukira eri mukazi w'ewaka naye asiiba waka takola kitegeera takola kati before olubuto olwo yangamba olutuuka ku mulimu guli omupya nangamba saagala osigaleyo eyo ku mulimu kuno kwe yandeka ngamba nina okugyayo ate kati okuze olina okubeera independent mu mirimu oleme okudipendinga ku bantu abalala naawe otambulako onoonyeko omulimu ku lulwo obeera independent omanyi nti nze westali osobola kufuna omulimu ogugwo n'okola interview gwe mwennyini ne bakuyita ne bakuyisaawo nga nze sikulinaako buyambi mugamba ekyo si kibi bw'atyo era mu kukola yanvumanga nnyo nga ngamba olina okukola ennyo bwankubiriza okukola bwankubiriza okufuna omusajja anjagala nangamba ne bwe tuba twerese naye nga at least nyina eddaala kwendese nga nkutadde awo nga ndaba alimu ku mulamwa bw'atyo n'anjigiriza okufumba nenfumba nenfuuka akafulu nga orders nzifulumya oluusi bwe bazireeta atuula nga ngamba ziizo zikole ate nkuwadde eddakiika 3 nga balese order nga 4 ng'agamba nkuwadde eddakiika 30 nga zonna ozifulumiza ate wabeewo ensobi oba kasitoma agiryeko agambye nti erimu ensobi ogenda gisasula eno n'omabega bw'angamba naye nga maneja yaba tabimanyi jjukira eri bw'okola ensobi era gwasasula emmere gwagifumbye otaddemu omunnyo mungi kasitoma agigaanye gwagisasula ate n'ogisasula n'otagirya kati nga nti ebyo nga nkola neegendereza lumu nga ngendangabako sumbuusa peya yaffe yali ya7 nga ngabako sumbuusa nalaba tezirabika bulungi tuzisiise zaali zisuseewo actually
Nzikwata nze ne mpaayo peeyemu omwana omu. Maama omusajja yagambwa kashiya kuba resiiti. Kunze ate kiki? Bakukubire resiiti ani akuwadde olukisa olugaba sumbuusa? Ffe eno sisitimu si bw'eri. Singa ssaawa zino mukama wajja n'alaba ng'oli alya sumbuusa nga teriiko resiiti ogenda munnyonnyola ki? Bwe batyo ne bankuba resiiti ne nsasula. Ekyo nakyo ne kiyiga. Excuse me. Ekyo bwe nakiyiga ne nsirika. Kyannuma actually naye nga sirina kya kukola. Ne tutambula bwe tutyo ne ntuuka ne nfuna olubuto. Nagenda okufunira olubuto nga kuli ku mulimu nzigyeyo antadde ku mulimu omulala. Olwo nno ng'entambula teri. Kati nagenda okudda ku guli omulimu omulala nga ndi lubuto. Bwe ntyo olwo nno si lubuto lwa kusatu. Ne bannange Mukama Katonda wange ndufunye. Tetulina yadde n'ekikumi tutambuza bigere okuva ewaka paka ku mulimu. Distance yali wala. N'entambula tewali. Ku mulimu batwagala ssaawa 2, eri ewaka tulina okuvayo ssaawa 11. Tutambuza bigere. Olwo nno kafyu yali ekyali ssaawa 12. Bwe tutyo bwe batutanga ssaawa 12 era ng'ewaka tutuukayo ssaawa nga 4-3. Kasifumba ayita bubisi agenda buwe oluusi bw'abaako akasiba awo ne yeebaka. Bwe tutyo ebbanga lye nafuniramu olubuto gwali mwezi ogusooka okukolayo. Angamba tetunafuna ssente, tulina okugumiikiriza batuwa omusaala olyoke oggyemu olubuto. Ngamba tufudde. Ne mubuuza olubuto ngyemu lwaki? Nziggyemu olubuto ku lwaki? Ne mugamba toyagala lubuto, toyagala mwana. Nga bw'amiramira ebigambo abiryanga buli. Bannange ng'olubuto lwali lwatandise dda okunyombesa n'oluli mu mwezi ng'anyomba, mbeera anyomba. Nga naye mwennyini atandise n'okunneetamwa, mbeera anyomba, mukuba omwo ntambula anyomba. Nkyajjukirawo bulungi tutambudde twali tugenda ku mulimu. Yangamba olwo nno ng'amulemerako tukoze tutya. Yangamba naawe okiraba bulabi. Nze kiki kye ndaba obulabi? Ne mubuuza singa abadde mukazi we ow'ewaka wandibadde omugamba embeera mbi, simanyi tetulina ssente, simanyi biki. Yangamba naawe okiraba bulabi, oli mukazi wa waka. Maama nawulira nga mpweddemu amaanyi. Era ekyo ekigambo kye yangamba kye kyampa obuvumu. Ngamba olubuto luno nalwo luveemu. Kyannuma ne we yakingambira ssaawa zino kyajjukirawo. Ssaawa zino ndi ku kyeyo naye nkyakubamu akafaananyi. Ne nzijukirawo ku kitundu ekyo we twali twakatuuka. Nasooka ne nnyimirira ye n'atambula n'atuuka ng'eri ng'amutunuulidde kigambo ky'angambye. Bw'etyo nagenda ew'omusawo yali neighbour. Ampa obukerenda nabugula na mutwalo. Gwali oba gumu mmeka? Obukerenda bwe yali tabuseera. Ne mugamba sirinawo ssente, namuwayo ekitundu nti bwe naaba nfunye omusaala ngenda kukuwa ssente ezo zonna. Nagamba tekirina buzibu. Bw'atyo yampa amakerenda ne ngakozesa nga bwe yali aŋŋambye. Olubuto kiro ne luvaamu naye nali nfudde, nafa.
sirikiddira bannange kimala. Olubuto lwali luntutte, jjukira ye bwe yategeera ku olwo yagenda n'asula ewuwe, ewange teyasulayo. Zaali ziwera ssaawa nga 11 nga nfa. Ne ngenda ew'omusawo oyo ne mukonkona nga musawo nga nfa, so kumpaayo ku ddagala erikakkanya obulumi, omutwe nga gunuma nga mpulira ngenda, kyokka mu nnyumba nnimu buwogo. Omwo musawo yagaana okungulawo, yagamba tujja kweraba enkya. Makya n'agamba nze natidde okuggulawo oluggi lwange, bino ebintu si byange n'okuggyamu embuto, era bw'ofuna obuzibu nze tompaayo. Bwe ntyo ne nkubira mukwano gwange 11 ne mugamba yange obuntaase nfa. Mukwano gwange n'ajja n'ampojjawojjaawo mpola kyokka ng'enkeera nina okugenda ku mulimu eri ewala, ate nina okutambulawo. Twali tetulina ddene 10 naye nga ku mulimu baali batuwa transport wa 3,300. Bwe tutyo nali ninamu nnusu 10, ng'eziri endala twazikozesezza ejjo, ate nga zino balance 20 nina okugulako ebikozesebwa kubanga okuggyamu ate byakunywa ate ebikozesebwa pads. Nga ninamu balance wa 10. Bwe ntyo eri ku mulimu twalimba, twali tetulina zi off. Tugamba manager, bannange kanange kampuumuleko leero ngezeeko ku ngoye zange, namwegayirira olwo nga alina pulaani yange. Manager n'agamba kaali. Bwe ntyo nkeera ne njoza obugoyegoye obwaliwo awo mu bulumi obungi. Bwe namala ne nkwata ekkubo ssaawa nga 4 ne ntambula paka ku mulimu. Restaurant eyo yali Munyonyo, sigenda gyogera linnya kubanga emanyikiddwa. Nze nava e Kamwokya ne ntambula paka e Munyonyo, abamanyi Egaba, ku bigere. Bwe natuuka e Kibuli ne nfunako kabooda ne kansuula awo Egaba, wali ne ntambuzaawo ebigere mu bulumi. Natuuka ku mulimu era n'antunuulira n'ambuuza oli otya? Ngamba bwe ntyo bwe ndi. N'agamba omanyi togenda kukola mulimu gwonna, nze emirimu kangikole. Mpozzi gwe ky'okola ojja kuba nga weebuzaabuza, bw'olaba manager nga weebuzaabuza n'oba ng'akola. Bwe ntyo bwe twakola, n'akola emirimu gyonna, oda zonna n'azikola. Tutuuse olweggulo era ne tutambula mpola mpola ne tudda ewaka. Bwe ntyo wayitawo wiiki ne batuwa omusaala. Bwe baamala otuwa omusaala, omukyala oli ow'eddwaliro ne muwa balance we, kati n'angamba distance wala tulina osenguka era kyali mu pulaani. Before that mukyala we yandumbako ewaka, n'ekyo omukisa omulungi yasanga siriiwo. Era twali tugenze ffenna, tugenze mu mizungu. Tuuka ewaka bangamba wano wazzeewo omukazi bw'ati ne bw'ati, nze n'omukazi omulala bakunoonya ku nze wano ewange. Nga teri amanyiiwo ne baganda bange bokka baali tebamanyiiwo. Ne bagamba muggyawo. Ngamba mbadde mpwedde. Nsirika wayitawo ennaku endala 2 ne wajja mukazi omulala aba mulamu w'oli. Yajja ku makya nsanga njoza ngoye.
N'antunuulira n'ambuuza oli otya? Nze ndi bulungi. N'ambuuza gundi ali wano? Ng'ambuuza bbaawo oli? Namugamba nedda taliiwo naye nga yali mu nju. Kati oli n'afuluma n'avaayo. Era ndowooza oli bwe yagenda n'agamba kituufu munno yakola ki? Yawasa. Omukazi ng'anoonya kunkuba naye teyanfuna naye era lwali olwo n'anfuna. Tusanga era tuli babiri n'omusajja era mu lockdown omwo twali tupulaaninga kugula mmere ya kusitookinga waka. Nze nali nfunye ku musaala n'angamba ndi bubi mpolayo $200. Pulaani yaffe yakugula mmere atwale ewuwe nange ntwale ewange. Omukazi bw'atyo yatusanga mu kkubo n'akola olutalo. Ebyo ne biggwa. Nze wano ku ky'okusenguka. Bwe tutyo ne tutula ebintu ne tufuna ennyumba eyo kumpi n'omulimu ne tuteekamu ebintu tutandika okwebaka ng'omwo. Tutandika okubeera naye ng'eno ewaka ewuwe ajjayo mu wiikendi kuba waali wala distance nga mpanvu. Bwe batta emmotoka ng'asobola kugendayo ewuwe. Bwe tutyo ne tutambula olubuto era nalwo ne luvaamu bwe lutyo. Mikwano ne tuwula muli ne ngamba bannange Katonda oba alinsonyiwa singa be baana be nali ninamu bokka olwo ndigamba ki ensi. Kyokka kati mpulira kye kiseera, mpulira kati njagala mwana naye simanyi Katonda oba alinsonyiwa nampa ku mwana kubanga it's too much. Nali nakubako eby'okujja ebweru era paasipooti yange yali ya Gwotanda era mu bya COVID ebyo. Kati alina omuntu gwe yankonekitingako ne ngenda ku Internal Affairs ne nsanga paasipooti yange nga baagikola dda. Bwentyo ne processinga eby'okujja ebweru. Ng'atambula nange ku kampani bwe tuzungayo ffembi bwe bankubira mugamba batuli wano olwo olubuto luvuddemu. Naye nalwawo okutereera nalwawo. Bwentutyo naye nga seerabidde omusajja ono essente zimumalamu nnyo nnyo. Bwe twali ku mulimu ogwo bwe twasenguka ennyumba muno ogw'ewala twakolayo ebbanga naye yatuusa ekiseera nga bwe mbagambye akazeeke era ne bamufubuutula ne bamugoba. Bwe baamugoba n'angamba bankobye sirina we ntandikira. N'angamba nsaba ompoleyo ssente. Wano ewaka waliwo ekibanda nteekemu ka bizinensi nga bwe nnoonyezaako emirimu. Saafaayo kuba era ssente nali mwewozebuwoze oba ate bizinensi agiteekamu mukazi we y'amanyi. Bwentyo ne muwola ssente twagenda ne ku bbanka ne nzigyayo ssente ne muwa. N'angamba ssente zo ngenda nzikuwa ne guno gwaka tazimpanga. Pini namba yange era ku olwo yagitegeera. Naye nga oba toliiwo osanga kaadi agitadde mu waleti ye ATM ne weebuuza ogiteeka mu waleti yo. Kati bwe yateekanga kaadi yange mu waleti ye nga nze nsirika. One day baatuwako omusaala ne ngamba ezimu ka nteeke ku akawunti endala zimbeererewo mu nju. Zaali 7,000 ngenda okudda olw'eggulo ng'emitwalo 5 tekuli. Ne mubuuza ssebo
nkulese wano emitwalo 5 ziri ludda wa? Nangamba nsonyiwa olwo nga yayiseemu yagenze dda ali era ewuwe. Nsonyiwa ssente naziggyeeko, maama wange simanyi mulwadde, simanyi bigenze bitya. Ne ngamba kamutooleko emitwalo 5. Ne ngamba bannange nga tonsabye otwala otya ssente zange? Ngamba naawe simanyi obusente bukumalamu nnyo, bigenze bitya, tujja kukola ki, ssente zo ngenda zikuwa. Ngamba okay. Yali yantwalako ewa muganda we omuwala n'anyanjulayo. N'antwalako ewa muganda we omulenzi omusajja, famire ye n'antwala era ne banyanjula. Ne bategeera kati ndowooza bambi oli omukyala ye bamugamba olinayo munno. Olwo nno bannange ng'ani mwana muto naye ebintu bye neetaddemu by'okufumba ne muggya wange. Bwentyo ntuusizza ekiseera eky'okukola ki, eky'okujja ebweru. Kati kumbe nze bwe nakolanga ssente ne nteeka ku akawunti yange, omusajja yagendanga n'atoolayo nga nze simanyi. Nga seerabidde this was the kind of a guy oba he's the kind of a guy bw'oba olina ekintu ekirungi ky'olina mu nju akiggyamu n'akitwala ewuwe, naye ey'okuggyayo ekintu ewuwe n'akireeta eno lutalo, takisobola. Emmere bw'etyo ajja n'asitula n'atwala, naye okumugamba nange ndeeterako kilo y'akawunga okuva ewuwo, olwo bw'aba akugambye kati twaguzeeyo emmere bw'eti ne bw'eti bagira babeerawo wiiki. Wadde nze nali sifumba nga ndi muntu omu nga tasobola. Nali nnyina engatto, mukwano gwange yazimpa. Omusajja oyo yakwata engatto n'azitwalira mukyala we. Yazinsaba ne mugamba engatto zange zireka wadde tezintuuka, nja kufunayo omuntu ayeetaaga engatto onzimuwe. Nagenda okudda nga mweziri yazitutte. Ebintu byange asomba n'atwala. Nga bannange tuli ku ki? Kati ntuusizza ekiseera eky'okujja ebweru. Bwe natuuka okujja saakola shopping, ng'amanyi ssente zange bweziri. Ntuuse batuyise nti mugenda, ne ngamba ebintu bino bye tulina mu nju nina obisengula kubanga sigenda bireka wano mu mpangisa, mbitwale ewa sisita wange. Tujja kulaba engeri gye tubipakiramu bidde ewaka ewaffe mu kyalo. Nti kaale. Ne mugamba naye sirinaawo cash money, nali ninako emitwalo zaali 7 cash. Ngamba ssente zino tezijja mmala, kangende ku akawunti ntooleyo. Omusajja angamba togenda ku akawunti. Lwaki oba ogenda ku akawunti? Togendayo, zino ssente zijja tumala okusengula ebintu bino. Yali alinamu naye ezizze n'agaattirira. Nze nga simanyi the reason behind. Ne mugamba ne tusituleyo ebintu ne tubitwala ewa sisita wange gye yali abeera ne tubiteeka eyo. Kati nze natuusa ekiseera nga nina okuggyayo ssente ku akawunti. Naye nga ssente kweziri, nagenda otuuka ku akawunti nga bangamba your account balance is this. Ngamba ssente mbadde nteekangayo buli mwezi zaalazeewa. Ne nziramu ne nkebera. Nagendayo ne muganda wange ne sisita wange omulala. Olwo nno nga nze nankyamuukiridde nti ngenda bweru. Nkubidde maama wange ajja sayininge, nina omuwa transport emuleeta. Mubuuza, nkuba essimu, owaayi ssente zange nga teziwera watoolayo ku ssente? Nangamba nze sijjangayo ssente. Ne mugamba okakasa bwamanyi pini koodi yange, ssente nga teziriiyo. Nangamba kituufu naggyayo ssente naye nsaba kunsonyiwa. Olwo nno yali amaze eggenda, yali alina omulimu gw'afunye nga gwawala ng'agenze.
before even going ng'ayagala nali nagulako amasuuka amalungi ngamba gano gabeere mu keesi gano gaakwebikira ng'ayagala amasuuka gange ssebo agatwale ne mugamba gwe wammwe mu nju ne mukyala temulinayo masuuka gosobola okutwala aŋŋamba naawe oli omumanyi ebizibu bwe takulaakulanya biki bw'amwogerako naye abakyala abafumbo nammwe twebeereremu abamu simanyi maze naye emyaka 8 naye no improvement biki entebe ze yansanga nazo ze nkyalina zonna zikaddiye biki omusajja bw'atyo twala ssente zange ne nsirika sina kyakukola batuyise nagenda kampani netuula nekakkana twali tetwogera twavaayo nga tuyombye bubi nnyo nga mukubidde amasimu yombye naye nga sina wakumugya ensirika bwetyo ne tujja ne tukola wayitawo nga mwezi n'atandika okuddamu okwogera nange nga njogera naye nga nze interest yange yafa kuva lwe nategeera nti yajjayo ssente zange without my concern without my notice interest yafa feeling ne zifa byonna ne bifa ngamba bw'otyo bw'obadde bategedde nti ngenda bweruko gwe ssente zange koziggyeyo ngamba kirungi emikono togitutte kankole natandika tubeera nga twogera era nga bwe twogera kimu bibiri kuyomba n'ensirika kati wonnamala emyezi 3 n'ensalawo sigenda kuddamu kwogera naye kati after 3 months yatandikirawo era okunsaba ssente mpolaayo obukadde 3 mpolaayo ssente bwezi nemuganda naye olowooza ssente naakajja sinaweza na myezi 6 otandise kunsaba ssente osuubira zijjawa nagamba bwe mutyo kasa mugende bweru mukyuka biki nemugamba si kukyuka kyamazima ssente tewali nasirika natuuka nendaba nga sikyalina gye mutwala nentandika omwesalako mpola naye n'aneesalako kuba nagana omuwa ssente era twajjamu obutakkaanya nensirika era n'abula kumala emyezi nga giijo almost abadde abuze kumala almost nga mwaka kubanga eno kati mpezaayo mwaka n'emyezi kati yakaddamu juzi awo mu December yakaddamu tandika okwogera nange nengamba ono nalina byabala era bw'ayogera nange kimu bibiri ssente nemugamba n'ogwe ssebo ebintu by'essente wandibadde obyesonyiwa nze sajja eno okukolerera n'ekirala singa wasasula ssente zange ziri oba oliawo wandibadde kati tuli atipa naye tewasasula tewafaayo so neesonyiwa nagamba bwe mutyo biki before that even omukyala we era yandumba ku social media kuno oyo namusirisa nti ffe bakadaama tusabula namusabula n'asirikirawo teyaddamu bwe tutyo kati Mr. Sozi wano wewali ki emboozi newe omusajja ono mufumbo saawa zino twogera naye bw'aleetamu ebyessente muvuma n'ambulookinga n'anziggyayo naye yaŋŋamba kimu bw'okomawo nze wendi ojja kujja fune ennyumba ebintu alina by'alina mu nju eri gy'abeera ku mulimu tusobole okubeera wamu naye kye neebuuza ono gaayi really mbeere naye kati bwe mbeera naye nfune olubuto nzaale biri ebyerabira kati Mr. Sozi nga mweri ebbanga egyo emyezi 3 nafunamu gaayi online gaayi ono yalinga connection naye era bya online nga tetwerabangako
basi twerabira mu bifaananyi zividiyo koolo naye gaayo ono bannange wampuliriza nsaba mumpawulemu gaayi nagwo naye mukwano ge mazima at first gaayi muntu musirise tayogera talina pulaani akugamba nti kati ojja tussaako kino tewali ndinga ali mu mukwano nzekka nze munyambe omusajja mubulookinga nemugjayo nemubulookinga nemugjayo nga sisobola kyebeerera nali sinaba kuwuliriza emboozi za Mr. Sozimo. I gave in too much at first nga nze awaayo ennyo omutima naye bwe natandika okuwuliriza emboozi za Sozimo ng'agamba giving in too much gwalaba status simanyi gwasooka kubuuza simanyi gwakoze bitya bino Mr. Sozimo byatugamba engamba no nange nina okwetereeza kati nga neetereeza ngenda nsala omuliro mpola mpola gaayi andumya omutwe gaayi talina kiddako gaayi ne bw'aba agenze ewaabwe mu kyalo takugamba nti ngenze mu kyalo omuntu ayamukonnekitingako mukwano gwange era twajja naye aba mutabani we yeyo omuntu gw'omanyi yekka gaayi tavangayo n'angamba owaayi eno enamba ya maama oba eno enamba ya muganda wange oba eno enamba yaani tewali mpozi ng'ogyeko eyiye yokka gyemanyi olumu naye mutabukira ne mugamba naye gwe storage simanyi w'obeera simanyi bikwatako tuli wano twerimbalimba bwe tuli mu laavu byebiki n'avaayo nze embeera eno simanyi bigenze bitya naye gaayi kituufu gaayi mwagala naye simanyi nandibanga ndi mukwano nzekka bannange social media munyambe Sozimo family munyambe mumpabuleko ku bino omusajja muvubuka muto amazima nze yankuba era ndi mukwano kiyinza okugamba era Mr. Sozimo nze nsaba onteere gaayi wange ono mu laavulaabu tulabe nze kinaavaamu kyengenda ogenda nakyo gaayi yangamba talina mukyala yangambako relationship ye was teyatambula bulungi girlfriend we gwe yali asuubira okuwasa byagaana nangamba kati ndi awo naye olumu omubuuza olaba akuleeteramu kasita omubuuza ku ki olaba agamba ate maama w'abaana kati omuntu yagamba talina mukazi tetuganya oyinza okubeerayo ne girlfriend oba naye ate takukubira video call ng'ali wuwe video call yazigaana lwayagadde lwakubira ku video call gaayo naabeera free ku Sunday takola ku Sunday lumba nsuubira ne nga bannange leero ku luno anaavaayo watwogeremuko ebirimu amagezi teri olwo ne luyita ne wajja weekend endala teri era nga I'm so confused simanyi gaayi anjagala gaayi tanjagala nze byansoberasobera dda yawuza kimu tasobola avaayo n'agamba nti nkwagala okukyogera once in a while oba n'avaayo n'akugamba katugeze akubuuza n'omuddamu agamba kimumubuuza omukyala balina okubuuza omwami we kwegamba ali awo tategerekeka bannange nze musajja yansobera kati juuzi yangamba ali mu kyalo nze olwo nasooka mubuuza naye bye namubuuzaako n'angamba siriiyo ndi mu kyalo naye nga bwe yali agenda teyangamba owaayi leero ngenda mu kyalo n'alyoka ankubirako awo obufaananyi naye nga ye taliimu ye teyessaamu naneewuuza kiki ekigenda mu maaso era twabiyombeddemu nnyo kati nze essaawa eno abasajja ababiri bonna bali mu blacklist bonna naba blockinze oli yambulookinga omufumbo
kati nze ne mbulookinga ono naye ng'amazima nze omusajja omufumbo oyo sikyamwinamu interest feeling zaafudde. Kati neebuuza bamukwano nkole ntya mmale gaddira oyo omusajja omufumbo kubanga ye alaga nti anjagala akasente nkasibe kubanga sente ze zaatwawula mmale gamuddira sente zange zo tagenda zikombako era takombangako bukyanga nzijja yadde n'olwataano oyo nalayira. Nkole ntya? Should I believe that this guy ono wa online anjagala oba Mr. Sozimo munyambe? Nze ojja kunnyamba era if possible w'enamba tusooke tumuteekeko mu love lab tulabe zikinaavaamu kyonna ngenda nakyo. Naye ku nsonga ziri essatu ez'embuto zo zindumya omutwe bannange, zindumiza ddala omutwe. Simanyi oba ekintu kino ngenda kyejjamu ntya nga ntuulaawo nga njoza ebintu bino bye tweyogeza ffeka ku sinki ne neekubira sitoore n'amaziga ne gampitamu kasiina kyakukola. Ebintu olwedde byabaawo kati nkoze ntya? Mikwano saaba buyambi bwammwe. Ensonga za sister oziwulidde. Tazze wano kwewaana olw'ebyo bye yakola, naye ali mu bulamu obw'okwejjusa olw'ebyo byabaawo. Alina n'endowooza egamba nti byayitamu bwe yeepima ayinza oba nga bw'abanga abaana yalina abo bokka, nti yalina abo bokka. Ntera nnyo kiwulira ebigambo byenjogera saagala bibeeko omuntu omu gwe biwabya bimulowoozese nti obulamu ateekeddwa kutambula bw'atyo. Naye kituufu okusalawo kwaffe kutera okutulidinga ku bintu ebimu eby'okwejjusa, naye ate tetuteekeddwa kutambulira mu bulamu bwe butyo, obulamu obw'obuteesonyiwa olw'ebyo ebyabaawo, obulamu obw'okutambula nga tuli mu 2023 naye nga we live 2015. Nobeera mu bulamu bwe butyo. Bw'oteesonyiwa n'osisinkana n'abantu omu babiri abakola statements eziraga nti bakusalira omusango, otandika okubeera mu bulamu obw'okwejjusa, obulamu obw'obutasanyuka, obulamu obw'okwesalira omusango, obulamu obw'okwenenya, obulamu obw'okuwulira obubi. Ebigambo byange eri sister bigenda kubeera simple. Ebyabaawo. Tetubisanyukira, tetubyenyumiriza, tubyejjusa nti byali bibi. Netekereza nti obulamu bugenda kutambula bwe butyo. Waliwo ebintu ebiri simple. Eri abantu abatambudde mu bulamu ng'agamba ye tayeetaaga na kwekebeza kuba okusinziira bwe yatambula alaba nga ku byalaba, alaba nga amateeka alina siriimu, neyeekebera. Bwe yeekebera n'agamba nti kati nina siriimu, naye n'atatandika ddagala. N'atakebera bazita CD count, C4 abasirikale abo abakuyamba okulwanyisa endwadde. N'atabakebera kugamba tamanyi, tatandise eddagala ate yeekonfaminze mulwadde, kugamba naye nga si ggwe weekakasa nti oli mulwadde. Okugenda mu ddwaliro ne bakukebera ne bakukakasa nti oli mulamu oba olina akawuka akaleeta mukenenya, y'engeri entuufu ey'obulamu obw'obuvunaanyizibwa bulina okutambula. Kyentegeeza olwaleero bw'obanga olina endowooza nti oyinza oba nga tozaala olw'ebyo byakubeerako, engeri entuufu ey'okutegeera ekyo kwe kugenda mu ddwaliro n'osisinkana omusawo oba omunnyonnyodde ebyabaawo oba tobimunnyonnyodde naye n'onnyonnyola obwetaavu bwo ne bakukebera ne bakubuulira. Oba ogezaako okuntegeera. Eri ebintu ebimu bye tubonaaboneramu obulamu buno bumpi, ate obulamu bulina emiswiba olwedde egitugira. Waliwo emiswiba egitugira nga tetugirinaako control, ne waliwo ebitugira nga tubirinako control, ng'osobola okugamba nti kino nedda, kino ngenda kukola bwe nti. Sister mwanyinaze,
ngezaako okusigira ekifaananyi nti waliwo ebintu by'olinako control nga kugenda bugenzi wa musawo n'akubuulira nti ebiriyo biraga bwe biti ne bwe biti n'omanya bw'oyimiridde n'omanya ky'olina okukola ne ky'otasobola kukola n'omanya ekiri mu busobozi bwo n'omanya ekitali mu busobozi bwo n'obeera mu bulamu bw'osobola okudifayininga nti bulamu bwe ndimu buli bwe buti ne bwe buti ngenda tutambula bwe nti ne bwe nti nga ddala otegedde ekintu bwe kirina okukolebwa n'olwekyo kati olwaleero okubeera ng'oli sad oli mu kweraliikirira naye nga tolina ansa kati embeera eyo gy'olimu bwesisinkana ate embeera endala gy'otalinaako control obulamu ne bubeera bwaku ne bubeera bwami emisuba ne giba mingi so kiri simple kye nandyagadde okole kwe kugenda osisinkana omusawo tufune ansa bwe tufuna ansa gye sisobola nakukkiriza olwaleero nti ansa eringa bw'olowooza oyinza okumbuuza osinziira ku ki njagala kukikuddamu sisobola kukkiriza nti ansa eringa bw'olowooza lwa nsonga si ggwe eyeetegeera okole zisikaani weekebere nti oli gayino omanye buli kimu ekituufu ku bulamu bwo oba ku mubiri gwo olw'ebyo ebyabaawo no abantu bangi batambulira mu bulamu bwe butyo naye nga balina ekyokusalawo naawe olina ebikusoomooza omuntu abeerawo nago oba gundi yankyawa kati n'atambulira mu bulamu obwokuba nti ddala gundi yamukyawa naye ng'amazima gali nti tamukyawanga kubanga tatwalanga mutawaana kujja ne boogera ng'abantu abakulu n'amanya nti owaye nina endowooza nti wankyawa olw'engeri bino ne bino bwe biri abantu babeera ku mulimu ng'agamba oba enkeera bagenda ku ngoba n'amalawo omwaka naye nga yamanye essaawa yonna bamugoba ng'abantu batambulira mu bulamu bwe butyo so obuntu obutonotono bwe tusobola okwekolera mbale nsaba twesaasire tubwekolere twetaase tweyambeyambe bannanga obulamu bumpi waliwo ebijja nga tubiinako control ebyo bye tulinako control tukole kye tuteekeddwa okukola seeking a guidance genda weebuuze ku mukugu akubuulire bannange mbabuulire obulamu bulina ebizibu waliwo ebizibu ebitugira nga bye by'obulwadde bw'otaayise bw'oteetegekedde bo ne bujja ebyo tetubiinako control era kye tulina okukola genda wa musawo waliwo ebimu nga biri mu birowoozo nga ffe kenyini ffe tutondawo ebizibu eri abantu nga balina ebizibu bya kufumiitiriza neyeerowooza nti ye kati nze sisobola era nze nasiraana era nze siri mulungi era nze sirifumbirwa naye nga akola just imaginations birowoozo byagattagatta n'abifuula reality ne bibeerawo naye ng'amazima tebiriiwo abantu bangi batambulira mu bulamu bwe mutyo kati olaba nga oli mu long distance relationship otandika okwimagine kakati gayi wenjogerera ali mu kwebaka na mukazi mulala kati ono omusajja wenjogerera ali kwebaka na mukazi mulala omukazi ono kati alina omusajja mulala lwaki enkubye essimu emirundi ebiri nga tagikwata kati bali muli bize ng'ali mu kuimagininga wimaginings n'abifuula reality tugezeeko okukendeeza ku ebyo ebitukuba kubanga tuba tulina obusobozi not until nga tukutte ku mazima ne tugakwatako bwe tuti ebisigadde ffe tuba tukulietinze ffe tuba tutonzeewo ebyo ebitusoomooza nga tubiyingiza mu birowoozo byaffe ne tubibudamya ne bitandika okuzimba muli ne bikula wamma ne bitukosa olumu nga si bwe kyandibadde nsaba mukama akunjagalire katonda waffe omulungi tukwebaza kubanga watuwa omwoyo w'amagezi abeera mu ffe n'ayogera naffe olumu tunafuwa nnyo ne tasobola na kutegeera by'otugamba bitunyiga ebimu nga tuteebereza na biteebereze naye olwokuba tutambulira mu bulamu butali shuwa nti bino bwe biti bwe bigenda okubeera nga tutambulira mu kuteebereza nebeera nga gambolingi nga tulowooza nti kabeera bubeezi kalulu ne katonda ffe kubanga tuli baana bo tuli bitonde byo otuwa omukisa okutegeera ebintu nga bw'oyagala tubitegeere kubanga oyogera naffe tuganye nga okwaŋŋanga ebyo ebitujjira nga tukola bituteekeddwa okukola ekisa kyo kakitumalira kitubeere waliwo ali mu kusoomoozebwa naye nga n'ebimusoomooza si mazima kuteebereza ebimu bwe bigattako olugambo olutakakasibwa ne tutambulira mu bulamu bwe butyo oli baamugamba bugambi nti gwe tolina ky'osobola n'atambula ng'alowooza nti ddala talina kyasobola kubanga waliwo abaamulowooleza bwe batyo ne babimugamba n'alowooza nti bagenda kumusalirawo obulamu bwe bugenda okutambula tuwa amaanyi okulwanyisa ebitusoomooza bwe bityo ekisa kyo kitumala era kitubeerere ne bulijjo obeere katonda ffe tubeere abaana bo ng'otuwa amaanyi okwaŋŋanga ebizibu ng'ebyo n'okusalawo ku bye tulina okukola webale nnyo kubanga otuwa omukisa okulya ebigambo by'abalala abantu bangi batambulira mu kulowooza nti ensobi ze baakola edda ze ziriwo ezibakosa olwaleero waliwo ebimu nga byabaawo obulamu nga buteekeddwa okutambula naye tukkirize nti oli katonda asonyiwa ate bw'otusonyiwa n'otatunuulira byamabega ffe tutambulira mu buteesonyiwa mu butakkiriza nti twasonyibwa mu butakkiriza nti byali bikadde byali byadda ne tuleeta ebyedda nga buli kaseera tubya updatinga ne bitusoomooza mu bulamu obwaleero
obeere Katonda waffe, obeere omusasizi waffe, obeere omuzadde waffe, obeere mukwano gwaffe mu Kristo Yesu Mukama waffe tusabye and we all say amen.